البعد عن الكذب والمراءة البعد سنن أجكم وفي منقرين دارا يريد وربا ذلك اليوم بستاتو الله ذاكين لكل أكسي أقومونتو أكسيبيو نيوان يسمى البعد عن الكذب والمراءة البعد تجيزا أكوين سامبا وبريمبا والمراءة نيكايانا كيف؟ المراءة البعد والمراءة okwewala okubeera ewala ennyo n'ekiyitibwa obulimba n'enkaayana. Hadithi mpaka Allah sallallahu alayhi wa sallam yagamba ana za'imun bibaytin fi rabbil janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. نجمت ويبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن الخلق. حديثه إذا قد الله ensonga yagatta ensonga bbiri eya 21 ne 22 egamba nti yagamba nti ana za'imun bibaitin fi rabbil janna. za'imun bibaitin fi rabbil janna agamba mugamba nti ana za'imun neyama nze nemba Allah okubeera nga Allah azimbira ennyumba mu jjana bano wammanga. Asooka gwaba azimba ennyumba mu jjana yoyo oyenna لمن ترك المراءة يلك ابن كايانا وإن كان محقا نوان كبديا يلكم الزماء وكلك ابن كايانا نوان كبديا يلكم الزماء. نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاتي الله جند كزين بين يوم بمجنا شيء مو إنكارنا شيء مو ولابي نايه غو توشي أو كلمة دكو أبينا بلا for example كذا كتاكا ettaka froti gyolina gyokayanira erimu enkayana wakati w'omusajja w'amagye masalani alina mponizo ez'okulwanyisa. bwekibanga omusajja atekuba omuntu essasi mu kifuba lwansolaga nti ate ekikomera kye ng'amuleekaanira kikikyate ku muntu ono nga mulina enkayana yattaka naye nga nakenkala naye musajja alina ebyokulwanyisa. tebaka Allah hadisi eno
ogala kuba mubiri munkayana odule munkayana affe etakandireke mponye obulamu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam man qutila duna malihi fahuwa shahidun omuntu bw'afanga ayanja maali ye afanga shahidi muzira naye ate temuwanga gisoma ku nsonga ziriko olwaleero neno agiteekeko allah yagamba nti wala talku biaidikum ila tahluka obulamu bwo tobusala mu kuzikirira ng'olaba ebibiri olina omujaasi takaliyo alyesibyeko bw'olyemerako agenda bwebyasi nabagamba yakindagambe olwaleero hadisi eri ne hadisi eno byombi tebikubagana hadisi eno erwa tebikubagana wabula ebyale kyekutege embeera bwebaamu embeera eyo weesonyiwe omutaka wani allah ettaka lino poti eno yange allah gokino kino yange poti eno weno andyazaamanyiza allah mukwasizza mukolereko nnyo ekyafaayo kino kiri kunze kennyini omusiraamu ku kyalo gyenzawo gyenva olwaleero nakwa buloka nze kennyini nga bwondaba nakwa buloka 9 bulema ozikuba buloka 9 nezizitaatalu nenzookya tuzookya nenvaayo bwe navaayo nenzijja eno okusomesa negasa abakyala osomesa nejja ku sandi nja kufaire eza ku sandi okude ku kyalo yavuka zange muto wange mu kitange yazitunze tulipwetya nasamugamba tubatunda bwesinaati okira yazitunze seziriwa teyazimpa yaziridde nam okay kandi apoka zange mulalo nzikuba olupata zange musiraamu gwe sina kirala nsaba allah akunkwatiko nga waabasobodde kyokka kinagamba saba allah akunkwatireko nga waabasobodde wanda bankwakukaza broka olyazamanyiza kale khalas nikomaawo nikoire allah yantonda omuddu yali yasomako nga mulimu gwonna gwakola akola yeewu todde nja musiraamu tebali kusinga 4 kigwe mwezi nga buli wagenda okukola bazaniriza ojja kukola naku olwo entalodda ebbalo eryagenda mwezi mulamba one watambula naye nti mwana wange ekyalo ekyo kyakkolerera kyamagezi nyisede zaakyo tozimuwe kulaga nti omuntu akulyazamanyiza wegalamu wallahi allah jamukwata suli oleta kwaire allah yantonda omusiramu ndasiriye eyaŋŋandi eno babusi nti owange ibula aleta sente zo agibadde maamawo
alhamdulillah nimugamba nsaba Allah uliya nsaba Allah watana mulayi yenna gwe yali akosezza Allah amuteere eduniya kyokka kinayogira niba yakola yazimba n'ennyumba z'abapangisa mpiri buzinga 20 abangi ekyo obutasinza kirimu enkaayana kyabuvunaanyizibwa oba olina gyewazibikira olwanga kuyazaamaanyizza omuddo kuyazaamaanyizza segewaani sekpawotasi bakutta wegifuna poti olwegifuna kyepaka Allah tugamba okuleka ebimisemu enkaayana yemu ku nsonga omuntu Allah kwagala okuyisiza amutibirime muki mujjana nokolera gwe ku mazima kirekereze busobola kirimu embeera y'okuba ng'abantu kyekuba nga kiba kyankalanya wakati waabwe kireke abantu okulebya babeere nga bafuna emirembe yagamba ennyumba ey'okubiri bibayitin fi wasat aljanna fi wasat aljanna eri wakati mu jjana naye yono wammanga liman taraka alkaziba yenna eyaleka ekiyitibwa obulimba wa in kana mazihan newaaba asaaga jana tunoonya tuli ku nsonga tunya mu jahannamu tuweki ejjana amasibe guli naye ensonga ennyumba ey'okubiri makati mu jjana yoyo liman taraka alkaziba eyaleka obulimba wa in kana mazihan mirundi emeka ku ssimu gy'olina gy'olindiddeko mirundi emeka ku ssimu gy'olina gy'olindiddeko na sheekha wange Allah munkuumire nga bamuja sheekh Habibullahi Ali bw'omuvuga sakali dawa nga mulinako kibeti naye ey'okujja okusinkana agamba nzija kwayi nzija saka olina ositeeka nzija lwaki agawali olinaga nti ndi wano okusima kyagundi nzija omuwadde n'ekifo wooli kireza nti omuntu ono akulinda abatasiika omukusatambulira awo oya bodaboda okira kino akuwa akola atya akuwa eddakiika n'essaawa kubanga essaawa eriseeyo namba essaawa emukitundu ebyo byaliwa saba bw'olimye ategambira nzija abakulimbye wangi abakulimbye ababye nzija yavuuni agambe nkola ntya era nkawatya abatusaawa mmeka nkola tya oba kubuna banga omulinda olya ninda nkola tya naye gwe omuntu wakubira ekisibega nti olidawa ndi wano nzija kyafayo kimu mukyala musajja omukyala gamba bbaawe nti nsabagirako masaka owa masaka obakadde namuwa sente nekusibagiraki abakadde ampale mubakadde
n'atambula bagala mu ttawuni n'agenda omusajja Allah amulaga ekyewuunyisa nga ye omukyala ali mu maaso nam omusajja ayirawa mabega mu takisi oleka yetya omusajja agenda kyanja kukola omukyala agadawa masala kyanja ebibezo ebimu wazi ebibezo beazarodi akasakarodi idawa omusiramu akuira omukyala esimuzi owange widawa nga netuuka ensangi bali mutakisi etya allah senazi nawe okuma wallahi wakoma batuuka ku stage bonna allah akola ebyewuunyo tewavyemu tewavyamu wenyini maaso awo nga omusajja tula ku mukazi we omukazi atula ku bbaawe sajja etya bwobeera gwe omuzze waka hamza omuzze waka omukazi byamugwako omukazi byamugwako era nti bikomyawo ezange naawe nsalayo amakazi gatugwe gafa lwabuki bulimba byamulima okwogera etya akhiri karim ekiyitibwa nobirema nti okuleka obulimba newankubadde osaaga omubaka teyalimbako ne bwe yali asaaga enzo bana enze naawe ku ssimu mine emitagenda ku ssimu wali ababooda ekasitoma we tayagala amuddukeko avuga buli lunaku eluliijawa tibayirera yakumatira tigwe omuvuga nti endi wano oba ninda akwinavola amanyi omere totakwazi otayiza ensimbi naye nga wati olimba abange tuwala okulimba omuntu yenna bweba oli mulimba teyalla tolina zambi lyonna gyetakola omulimba yenna nti omulimba talina zambi tirina kukola teriyo tesobola kumulimba kubanga kibamba allah sala bambuuza maani alhadisi kuruga hadisi ti omusiraamu asobola okwenda tiye asobola omusiraamu asobola okubba ye omusiraamu asobola okubba nembuuza omusiraamu asobola okulimba la talimba tasobola kulimba maana shaytani yagamba nti hala hadith yadullu nti hadith eraga nti bino ebibiri bino ayogera kasabanga mazima gayogera tasobola kwenda omuntu agenda okwenda asobola kulimba anabba asobola
kulimba kati kitegeeza nti byonna sobola bikola lwaki naye buli weetandika ekiyitibwa obulimba buli zambi yonna ogenda gitomera tegeeza nti wa iyakum walkadhiba abange mwewala obulimba fa inna alkadhiba oba mazima obulimba yahdi ila alfujuri nanyini bulimba omuntu amulimba mukola bwononefu era nti omuntu amulimba abeera mwononefu wala yazalu rajulu yakzibu omuntu agenda mu maaso n'okulimba weyataharra alkadhiba nayeza ku bulimba hatta yuktabu inda allahi kadhaba kugeresha allah namuwandiika mu bantu aboogezi abalimba ngaomutuuza nti kawuusu oda studenti anakyogedde ntamuza matuukawo nekwali lwaki okubanga okasaaka amazima kyogedde anema kutuukawo lwaki abantu bamalakuba nti ebyo byayogedde tutamala kulekerezebwa abanga byagamba nti omuntu alina ennyumba mu jjana liman taraka alkadiba yenna aliko obulimba enkana mazihali n'oba osaaga toyinza kulimba ngaoliwo munanfuusa obusatu bumanyikiddwa oba nti alaamu nifaq waidha haddatha kadhaba mbozi zabanyi nnyo omukiraamu esinga obungi aba anyumya alimba tola obulimba obulimba kitundu kyamukkiriza bali kitundu kyabonolefu ne bannanfuusi ebyagamba hadith era kyalimu albudu okuwala obulimba n'okukayana yagamba nti wabaitun nyuma endala fi ala aljanna ewaggulu mu jjana eyawaggulu liman hasanu khuluquhu oyo yonna ayina empisa enki ennungi nabi yagamba nti allah yasinzaho allah muqur'ani ati wa innaka ala khuluqin azim muhammad ensinzagera wala kubeera nyansuku obulungi gwanya tenda n'empisa olina bupangisa olina neiba naye niba obukafiiri akutenda atya omubuuzaako oyo byalikize mukaaga tobuulira bakaaga ani yagamba subhanallah allah gamba lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana muna ekigambo ekinyokuba ennungi kwani maka allah sallama kubeera nga yalina empisa ki ennungi abange kiyitibwa empisa ennungi nakyo kiriko ekitana ya allah eyawaggulu koyina allah bwaba akiwadde so nga yabirimu emu neyabirimu ebbiri bwatyo omuwalimu bwekitangaaza ensonga eyalimu essatu etugamba al iman wattaqwa al iman wattaqwa okukkiriza allah n'okumutya mu qur'ani aya nnyingi allah bw'ayagala kubukkiriza azzaako taqwa
aya nyingi mu Qur'an singo mungi ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah kodi bakiriza abamukiriza era mutyani ki Allah imani kiki huwa tasdiquhu bil qalbi katafahamu na mutima go wanoto bil lisan olunyo nirwatula chokasidara muti no mutima wa amalu bil jawarih ebiyungure batya ebikola teri ya ina imani tuchogera bwenzi sababu eboka kutaaliya teri ya imani haqiqiya akwai sampali ya teri ya imani aja kuchileka sote hamdu otege teri yo ala imani akiza Allah wala kudani kasa mushi na mutima go olumiro wawtiya irwatula atel chochidiya wala amal bil jawarih yurina ko o yusajja min mukili dona bal yazidi wal bash taqwa dhalika khair yazirwa tunako hadi kuya وشو أيضا الإيمان يعني الإيمان بضع 70 شعبة إيمان أين أيتوندو مكا إنسانه أعلاها إلى وقلو كلمة لا إله ودينا فما أدكو إماتو طريق الأذى كل نعم أتاني شو هو أنسي إمام يراوانسي الأدنى يا وانسي كجابني ذا مكبو وإيمان سأل من إله نجوك اتكا ربوا تولي جم واندي liku fumise ompira w'eggaali yodi ebala bajje bakikombeko nedda fumise y'eggaali omulagayo gujjeewo ofune oguteeka nokusabalala akiita kusale mu kkubo oba eccupa togireka ogijjeewo imaani etandikibwako wansi imaani Allah al-iman wasu da wasu kwebe والتقوى الله يقول تكاينو سورة نمبر آية الله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم موانويرين إيري أو مغفرة سنبقوا الله كم يجب أموين وجنة يجب الله أرضها السماوات والأرض وقاتب الجنة الله جابك أبين إيمان التقوى ينو الله يقول موانوين إيري إلى مغفرة من ربكم وغير جنة أري أقسم لك الله الله واتي وجنتي جنة بقول له تكون سنة الدنيا الله سيدنا الله وجنتي جنة الله يقول له أرضها السماوات والأرض وقال رواية من رواية ين كان أنسى أبغى مسافو نوسي أعدت للمتقين
Allah yateekateekera abantu bemutya bamutya. Yagamba omusahaba yitibwa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, attaqwa kyama kitegeeza ki? Huwa an yutaa'a fala yusa. Kubanga Allah omugondera tomujeemera, wayushkara n'omwebaza Allah fala yukfara notakafuwala. nagamba nti wayuzkara fala yunsa, Allah n'omujjukira ebbanga lyonna notamwerabira. Tafuwa tugali yagamba ti an yutaa, gondera Allah fala yukfara, tojeemera Allah fala yosa tomujeemera. washkara Allah mwebaze fala yukfara, tomukafuwalira. Allah yaleeta mu taqwa nti kitibwa ashukuru ma al-kufr. omuntu atategeeza Allah oba mukafiri. الذين آمنوا اذكروا الله okafirishi okafiribwa ebyenga bya Allah, okafolire Allah kuwadde ebiyungo, Allah omulambu bulungi n'olema okubanga weebaza Allah byakuwadde n'obanga twebazizza biyungo Allah byakuwadde. kufuru ni'ima. Kigamba nti wayushkara, Allah yeebaze muddu gwe fala yukfara, tuwakanya yungo Allah byenga Allah byakuwadde. wayuzkara bema yonna abatukira Allah entakera fala yunsa, Allah tumwerabira. kufuna ejjana ya Allah yegamba nti uiddat lilmuttaqin, yamuti Allah wetegereza ensonga ezo zabi Mas'udi zeyaleeta. Allah agamba nti allazina yunfiquuna fi sarra, balibakkiriza al-iman billah wattaqwa, abalina ensonga zino eya iman neya taqwa buli wammanga bakola. yagamba nti balina kiwammanga allazina yunfiquuna fi sarra, bawaayo mu biseera ebyeddembe, bawaayo mu biseera ebyeddembe, wadarra, bawaayo mu biseera ebyakanyigo. ali bubi naye naawaayo, nti ndi bubi leka olubi kandiweeyo, bino kandiweeyo, Allah aziguliyo. yagamba ulya walkazimina alghayza, naabo abakuuma abafuga obusungu bwabwe. walkazimina alghayza, naabo abuti obusungu bwabwe. walafina ani nnas, n'abasonyiwa abantu, abalekera abantu nabunyiza somugbolirano nga oliyoolu taddangulu akabufi ndi kale kamuleke. walafina ani nnas, n'abalekera abantu abange. kyo kiyambe kino wammanga, bubanga oyamba musiraamu munno oba ng'omuwola, kino kikuwanga qaida wa principle. muwolenga ensimbi zojjo sobola omulekera singa totya alemera okwati ozikuwa tezikukosta toddawo nokirowoozaako. muwole
azegere aya mitwalo gyansimbi emeka muwe ebiri kemi nawe ebiri nsobodde okuwaako endala zina birekwai ebizibu byazo naye genda otatenezo olwo Allah kusuuza ojja ezo sertezeese tuzava nkuddayo muyanje oyo yani ebiri gyange العافية نكملك الله تقول نود ذكر الله سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين الله قال يوشي الله لا ينيو غواشيا أبدا موسى الله قال متكي بشارمو والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله kyewunyisa Allah azza kubakkiriza nam bagamba nti banguwe naye walla abakkiriza abo wallazina idha faalu fahisha okola sawa ebyonoono fuga mu nsobi nam aw zalamu oba ne balyazaamaanya zakaru llah bajugirani فجوا الله واستغفروا لذنوبهم يسأل الله راجع أبسوني ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لما تكن ماسو نانسوري ممكن زروا وغموا والذين إذا فعلوا فاحشة وممكن وغموا سبيه يا ويزي يا تشيء يما أو ظلم أبا نار يا زمانيا أسرع الله راجع أمسني وي يجون شاقتهم ولم من نظمت فاستغفروا لذنوبهم ما يغفر الذنوب إلا الله نجمع توالي نجمع أود ذلك كان توالي أسمع نكجكان الله ولم يسروا على ما فعلوا ناتجد ما سنقول نزل وتاركه وهم يعلمون ناتجد نعم ناتجد في الزامبي اليو رجع بنتي الزامبي أنوسري مبريا زمانيا ناتجد kulisha chono necho wame annabi namujandiki chono no Allah yagamba ulaika abunnu ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim Allah bayna bila wa Allah yakhbasuni wa jari Allah wa jannatun tajri bayna من تحتها الأنهار انتوى سواي مشي نلقى خالدين فيها ونعم أجر العاملين أبتي بوات تيكو سنلقى الإيمان والتقوى نسونغا ونقاجينا المتاسة جهنم الله نمن هجريان يا الله يا جامع ولو أن أهل الكتاب لأجل تقوى تزدقوا زبق بكري كذلك الله قال من سورة الجل جبل من سورة آل عمران من سورة المائدة جبل من سورة آل عمران من سورة المائدة جبل في جبوة الإيمان الله قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا سيرا نجد أبوه يجتابوا آمنوا بكرجان الله واتقوا نوتي الله لفتحنا عليهم لكفرنا عنهم سيئاتهم الله أجل لكم إلى الله سنوا يرنوا بيابوين
ولأدخلنهم جنات النعيم يا الله أبينغا أبوشيكوا الجنات النعيم كما رأى ابن سبحانه وتعالى